Kale, twagala obbaniriza. My name is KingSmith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz Extra era njagala okwongera obbaniriza era gye musinza okubanga mutulaba mu nsi yonna. Thank you so much for watching era twagala obbagamba nti watona subscribing agenda masawo subscribing ate oba subscribing dda. Thank you so much era genda maaso sharing or liking because this is Celeb Jazz Extra. Ali mega kamera bamuyita mwana mulenzi sa Lorenzo oba Lawrence yakwata ebifaananyi ebyakabinga ebyolaba. Era nakwali tusinzidde side zeeno wala nnyo. It's on Bombo Road gye tusinzidde nga tukyayiddeko omu ku bakukunavu omu ku basumba ab'erinnya ate nga batoototo omukko twagala tumubuuzeko ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga asobole okuba nga abitebya era nga abyogera oba nga addamu ebibuuzo eby'enjawulo. Abamuyita musumba Meddie ajja kuba atubuulira amannya g'amatuufu mu bujjuvu bonna mu bulambira mufumbo si mufumbo kozanyiira abawala abakwasaganya ate mu kyaki ensonga nyingi zigenda okubatogera na kwairo ne tugenda kusinga kwogera ku nsonga ya Desire Luzinda eyo gamba nti abasumba bano tebayina ngeri gye bayambyemu bayimbi aba gospel mukana akaseera ka COVID-19 covid yakuyisa atya naye nga kombozi yaffe olunaku lwaleero tugende maaso. Omusumba mukama yeebazibwe. Amiina Yesu yeebazibwe. Amiina. Erinnya Meddie n'omusumba liyinza obuzaabuza abantu sooka otubuuzeko ku Celeb Jazz Extra otweyanjula. Abalabi baffe abalungi aba Celeb Jazz Extra amannya brother Meddie Wakavu era nga nze musumba wa Bethesda Church of All Nations esangibwa Bombo mu town. Omukulu Smith ambuuzi angambye nti erinnya Meddie n'obusumba bibuzaabuza. Kituufu bijja kubuzaabuza naye erinnya n'obuweereza tekiina makulu kubanga mukama waffe we yali ajja yatusaba yatugamba nti abo bonna abamusemberera abawo buyinza okufuuka abaana. So era alina wayogera mu ky'Abakolinso nti oba oli mukomolo oba toli mukomolo ekikulu kumukkiriza kasita omukkiriza akufuula ekitonde ekijja. So kati ekyerinnya sagala okitunuulire nnyo namukkiriza nansembeza nanfuula omwana ate nanfuula omulonde we nemba nga nsobola okumuweereza. Waliwo enjawulo wakati wa omusumba oba pastor ne brother. Tulinayo okkobe tuliddewayo brother Ronnie Makabwai brother baani abo nona lwaki osooka kubeera brother okufuuka omusumba oba kyonna kyekimu? Kakati tosooka kuba brother okufuuka omusumba. Ffe mu butume obwaffe obw'abalokole tubeerako okuyitibwa n'ebirabo eby'enjawulo. Ojja kusanga oli ng'agamba nti nze pastor naye ng'ate alina n'ekirabo eky'obunnabbi ng'asobola okulagula. So kati ekyokweyita ndi nnabbi ndi musumba ndi mutume ndi kisinziira ku birabo oba obuweereza Katonda bwe yakola bwe yakuteekako. Kati nze okuvaayo ne ŋŋamba nti nze brother Meddie tekitegeeza nti siri musumba mbeerera ddala musumba. Tekitegeeza nti siragula okulagula mba nsobola okulagula. Tekitegeeza nti sisobola kubuulira njiri mba nsobola okubuulira enjiri. Naye ebiseera ebisinga ndowooza kiva ku bwetoowaze oba n'okwegulumiza oba naki gwe kyoyagala kisinzira ku bantu. Naye nga nze okusalawo ne ŋŋamba nti nze brother Meddie Wakavu nalaba nga mu myaka gye natandikiramu okuweereza ng'ekyokugamba nti nze nabbi ndaba nga nja kuba ntiisa abantu nenzija ngambe nti omusumba nti nze pastor era nga nakatandika okuweereza ekintu ekyo kyammenyanga nnyo ng'oli akugamba pastor nga mpulira si fitting mu ekyo that's why nasalawo nga ngamba nti atompita musumba nti nze ndi wa Luganda naye nga okubeera ow'Oluganda erabo byonna nkola mbiina. Era nafunako omugenyi omu n'agamba nti ekyomusumba ono okweyita brother kinsanyusizza nnyo kubanga alina obwetoowaze maaso ga Katonda. So sigamba nti birimba sibikola sigamba mbu osooka kuba brother n'ogenda mu madaala nedda. Katonda akuyita n'akutuma omulundi gumu era n'akuwa ebirabo omulundi gutya gumu. So ebirabo byonna oba nabyo naye oli neyeyita nabbi ono kubanga eri abayita bannabbi nga ate si bannabbi. Era mbalaba ne ku TV olinaga nti nze nabbi gundi naye ng'otunuulira nabbi n'ennaku neekukwata gwe ng'omuweereza wa Katonda n'owulira nga olina okwennyamira. So that's why nasalawo ne ŋŋamba nti sijja kutiisa abantu sijja kukola naye eriyo akulaba nga osaanidde okuyitibwa nabbi n'akuyita nabbi.
kale oyo nonno ye musumba oba gwandiyise brother Meddie okuva e Bombo era olunaku twagala omwebaza kuba tukyazzaakokko mu garden ze oba mu maka ge era tusinzidde okuba nga tukuweereza programu eno tulina kuba twogera ku nsonga nnyingi naye ensonga etutindisizza olugendo ya nsonga ziri ssatu esooka waliwo omusumba yavaayo prophet bamuyita Mbonye n'agamba yasinkana sitaani wamuwulirako ne wavaayo mukyala Desire Luzinda from the other world era naye nayita akajja nga abasumba mulina omulugube temwagala kuyamba bayimbi ba gospel ate nga bajja obayimbira makyaki gammwe temubasasula so njala tutandikire endowooza ku Desire Luzinda. Desire Luzinda y'omumanyi? Desire Luzinda mumanyi ono yakola amawulire agaanamiriza ensi kaakati otunuulira omuntu nga Desire Luzinda. Desire Luzinda si ye yandisaanye okuvaayo ajje abulire abasumba ekyokukola omuntu nga Desire Luzinda kubanga kati ba Desire Luzinda ojja kulaba Desire Luzinda waliyo Bad Black abangamba naye yalokoka kati otunuulira abantu ngaabo nga talina kyayinza kujja kuwabula muki mu bulokole weewaawo ensonga Desire Luzinda gyayogera nki eyinza okubaamu eggumba naye ate Desire anoonya bibye kubanga waba yavaayo n'atugamba nti yalokoka yava mu biri ebikolwa bye mumanyi bimwamukubangamu amawulire kati ate tasobola kujja kutandika kuwabula basumba kubanga ajja kujja tugambe mbu abasumba tebafuddeyo kuki ku bayimbi ba gospel naye tewannabaayo muyimbi wa gospel azze ku TV n'agamba nti bannange nti nze ndi muyimbi wa gospel mpeereza mu church bweti ndi bubi neetaga kawunga sinnamulaba era wanaabanga gyali avuddeyo nja kuba omu ku bagenda osokokola ki okumuyamba kati Desire wagamba nti abasumba tetufuddeeyo abasumba tufaayo okusinziira ku busobozi bwe tulina n'okusinziira ku kumanya abantu abatusemberedde kubanga abayimbi ba gospel bangi baweereza mu makyaki ag'enjawulo katusobola kugamba nti tetubafuddeeko kubanga nze nina abayimbi bange abali mu worship team mbafuddeko nina abayimbi ba gospel bangi bensobodde okubeera nga ntuukirira kinnoomu nemba nga nsobola ki nga nsobola obbawo obuyambi n'abasumba abalala bakoze eki bakikoze naye ate ffe tetujja kunoonya mawulire tugambe nti omusumba Meddie ow'ebbombo wuuno awadde abayimbi ba gospel ki akawunga naye nga tuyamba so ffe ng'abaweereza ba Katonda tuweereza Katonda tugambe nti Desire Luzinda anoonya mawulire oba alina kaabaza oba mwoyo yamugambye kakati Desire Luzinda okugamba nti mwoyo yamugambye kifaananako ng'ekyono ono omuyaayo ono Mbonye nti yalabye sitaani kubanga ndabira ddala nga Desire Luzinda bw'aba tanoonya mawulire anoonya bibye birala naye nga ensonga gye yayogedde abasumba tuyamba abasumba tufa eri abantu bonna abasumba abasinga oba Desire Luzinda alinayo pastor nga wanayogera bwati kijja kwongera omunyweza okuba nga amusembeza maybe nsobola okikomentingako bwenti nti embeera eno gyolaba embeera eriwo eya coronavirus nti abantu kati Desire tasobola kweta luyimba lupya temugenda mwogerako nti yayimbye oluyimba olupya temugenda mwogerako nti Desire yakoze kino so kati nze nsuubira nti just yayagadde attention naye ng'ensonga gye yayogeddeko teri musumba atayamba ate teri musumba asobola kuleka bayimbi aba Katonda okubonaabona ng'akola ki nga yandisobodde okubayamba mwenga abasumba ku Desire nonna bye yakola na biki n'avaayo n'abaproving nga muno alokokedde era takyaddamu bikola muli ready omu acceptinga mu church okuba omuweereza nga ajja ne katuti n'ayimba ennyimba za gospel ekyo kisobokera ddala naye ate eno setback ajja kati eno eringa setback kubanga wojja n'otugamba nti olokose noba nga okkiriza Katonda ovuddeyo mubiri eri kati ate tutandika kujajinga basumba tonnatuusa kuba kati Desire waba yakalokoka akyetaaga okuteekebwateekebwa ate saawe tajja kuba mukadde wa kkanisa kuba kati ekyo kyakola alinga ayagala okwefuula omukadde w'ekkanisa nti yalina okuwa abasumba ekikola ki ekyokukola naye nga omuntu bw'akyuka kubanga ffenna tulina bye twalinga tukola basumba bangi balina bye balinga bakola naye omuntu wokyuka oba nga tokyuse bya kiyaaye eri abakyuka ebyekiyaye naga ndokose
Bad Black twamulabako ewa Musumba Kayanja agamba ndokose biki ate sawa yemu mumulira agamba nti nze ndi malaaya kati ebintu ebityo kati gwe Musumba asembeza omuntu oyo ku kituuti bambi gwe musembeza ngoma nti yawadde eri Katonda kumba alina bibyo byakola ki so kati ekyokusembeza desire ku kituuti tekiba kibi naye Omusumba yenna aba ayagala omusembeza nja kumuwa amagezi nti osooka n'omwekenneenya n'olabira ddala n'omuteekateeka n'omubulira buli kimu desire agenda okusembera ku kituuti nga ddala asaanidde. Waliwo omukyala gwe nalaba omuyimbi bamuyita Zan Brown yalokoka era omulaba ne Isaya alagira ddala nti yakola ki tiyalokoka. Kati omuntu ngoyo nebbanga lyamaze ng'atuwa obuweereza obwo bwa Katonda n'ennyimba zazzayimba eza Katonda w'omusembeza ku kituuti tekiba ki kati desire tonnatuwaayo na nnyimba ziraga nti mu butuufu wakyusibwa ate kakati gwe otandise okugamba nti abasumba tosobola kuwa musumba kyakola. Era nze maliriza ku nsonga ya desire nga ngamba nti alina ebibyo byanoonya n'okulokoka desire tonnalokoka ekiseera kituuse olokoke. Kale ekirala ekibuuzo okkiriza nti sitaani gyali? Sitaani gyali kubanga Bayibuli etugamba nti we yajeema mu ggulu Katonda n'amugoba mu ki mu ggulu n'amusindika ku nsi. Sitaani gyali. Amawulire gaatu breaking last 2 weeks 3 weeks ago nga omusumba prophet yayita prophet Mbonye ng'avaayo agamba muno ye yamiitingako sitaani n'amulabako n'amaaso ge naye ate towulyanga muno abantu okumitinga Katonda kwalinga oba mu myaka giri abantu abalaba Katonda essaawa zino twetulya musumugamba Katonda yaŋŋambye sinnamulabye naŋŋamba bula yaŋŋambye ngayita mu kigambo yandabisiza okulabikirwa. Okkiriza muno pasito ono oba prophet Mbonye kituufu ddala yalaba sitaani era gw'okyogerako ki ng'omusumba? Kakati kyenagambye nti eriyo abantu abeeyita bannabbi n'omutunulira nga yeeyise nnabbi n'osaasira n'okola ki n'olekaawo kubanga Mbonye bw'ojja n'otugamba nti wasanze sitaani ensi yonna yonna ekigibonyaabonya sitaani kati Mbonye oba wasanze sitaani ng'oli muweereza wa Katonda sitaani yakugambye ki era sitaani mwabadde munyumya mboozi ki era ki ekyabaddewo wakati sitaani kubanga omuntu akeera ku makya ng'alina kyayagala okufuna olunaku abantu abakozi akeera ku makya ng'anoonya omukisa weewaawo n'ebitatambula bulungi sitaani yaba akoze ki sitaani yaba abireese sitaani abba obulamu bw'abantu abatannatuusa kukola ki kufa sitaani abba obufumbo bw'abantu sitaani abba emirimu gy'abantu. Bayibuli etugamba nti yajja okubba okutta n'okukola ki n'okuzikiriza. Kakati Mbonye oba omusanze ne mutuulawo ne sitaani nga we tutudde wano Mbonye lwaki tewatuyamba sitaani oyo kubanga bw'oba nnabbi obaako amafuta ga Katonda Bayibuli etugamba nti sitaani tasobola kuwangula Katonda era atugamba mu Bayibuli nti mbawadde amaanyi agasinga kuki ku gaalina kati Mbonye oba wamusanga saawa eno sitaani yandibadde takyaliwo era obanga oli nnabbi nti kubanga tumulwanyisa tulina obuyinza obulwanyisa ani sitaani kati ffe tulwanyisa sitaani n'ebikolwa byo gwe tutalaba ne tusindika omuliro gwe yatadde ekirwadde nekikola ki nekivaawo ne tusindika essaala wabadde ekizibu ne wakola ki kakati ate we tumusanga nga we nkusanze wano kyekiyinza okubeerawo kati awo nabbi oyo yeeyita nabbi Mbonye yabalimba mwe bannamawulire naye nze teyannimba kuba nze ebbanga lyemmaze nga mpeereza Katonda n'okuyitibwa experience gye nayitamu nga Katonda antuma tosobola nga nti wasinkanye sitaani maaso ku maaso olaba ne Katonda gwe tuweereza mukwano gwaffe Katonda akuwa eddoboozi Katonda n'akutuma mu kirooto Katonda n'akuluŋŋamya mu kuluŋŋamya nga gw'ova ewaka noga nti kaŋŋende Katonda naffe atuluŋŋamya waatyo ng'abasumba naye okulaba Katonda teri ayinza kugamba nti Katonda afaanana bw'ati wabula tukkiriza era n'atutuma era ne twogera naye. Kakati Mbonye bw'otugamba nti walabye sitaani ng'ate ne Katonda tumulabangako atubulire sitaani afaanana Mbonye waanajja n'atubulira sitaani afaanana atya
nja kumubulira ekyo ekirala kyenjo mugamba. Tukyagenda maaso. Ajja kubanga abazungu agenti Stan muddugavu. Abazungu batuga nti Stan muddugavu ayambala biddugavu. N'Embonye wajja okutugamba. Ate nga naye muddugavu Mbonye. Ate nga naye muddugavu kati kitegeeza ye naye Stan. Ninga tukyagenda maaso. Y'omu ku baprofeti abavaayo ne bagamba nti nno ekirwadde kino ekya corona mwoyo mutukuvu yakimweyolesaako n'akimuganga kijja. Golooza ebigambo bino byali bituufu ku ngeri ekirwadde kino kiyisizaamu abantu naddala nammwe abasumba kubanga kyekizame tekikyakola. Gundi Nakimere yayimba akayimba n'agamba nti bannabbi b'obulimba bangi abalala banoonya byakulya. Kakati ekyo kankikomyawo naye bw'oba ng'oli nabbi sijja kulireetinga nnyo ku bannabbi abaliwo. Kankutwale mu Bayibuli. Yona Katonda yamutuma n'amugamba nti genda olagule ensi y'e Nineeve ngenda kugisaanyaawo. Yona n'agamba nti sijja kugenda kulagula kubanga watuma Isaaya n'ogenda omugambe nti agenda agambe Keezeekiya agenda kufa. Keezeekiya n'atafa. Isaaya n'aswala ye nga yendowooza yaani ya Yona. Nze ngende ndagule nti ensi egenda kusaanawo. Ensi egaana okusaanawo nswale. Yona n'agaana. Yona kye yakola ng'akola ki? Ngadduka ku mutalo omulala. Sijja kugenda Nineeve kulagula. Nze ngende ndagula ebintu bigaana okubaawo. Ali ku mugadduka ku nnyanja. Ennyanja n'etabuka. Ennyanja emala okutabuka. Abalunnyanja bagamba nti bannange ani alina obuzibu? Yona yeewaayo nti nze nina obuzibu. Munsule mu nnyanja. Ejja kutereera. Bwe bamusula mu nnyanja ennyanja yakola ki? Ennyanja n'etereera. Mu nnyanja ekyennyanja kyalya Yona. Ne kimumira n'abeera mu lubuto ennaku meka? Ekyennyanja bwe kyatuka omuwandula kyamuwandula Nineeve. Katonda gye yakola ki? Ye yamutuma. Yona n'alagula n'agamba nti ensi kabaka nti ensi egenda kusaanawo. Mujeemedde Katonda. Kabaka n'agamba nti ensi egenda kusaanawo. N'ayita abantu n'abagamba nti tusiibe n'ebisolo bikole ki? Bisiibe. Ko Katonda nti nfunye abantu. Yona kye yalagula nti ensi egenda kusaanawo tekyatuukirira. Ne Katonda yafuna abantu. Kakati Mbonye wotugamba nti gwe wamanya nti coronavirus agenda kubaawo. Lwaki tewatugamba? Lagula tibannange nti coronavirus agenda kola ki? Kubaawo. Coronavirus abeewo. Bannabbi b'ennaku zino bye baagala ate era ne Bayibuli ekyogera nti baabuuza Katonda nti tunaamanya tutya bannabbi b'obulimba. Katonda n'abaddamu n'abagamba nti oyo anaalagulanga ekintu ne kitatuukirira. Ke kabonero akasooka. Kati Mbonye wandibadde oproving ensi nti oli nabbi omutuufu ng'olagudde coronavirus n'abaawo. Oba okitegeera? Kati ekyo wobanga wabadde wali okitegedde ekyo kyokka ensi yandikkiriza naffe abaweereza abantu tugenda tugamba nti omusajja muweereza wa Katonda. Naye ono propaganda gwe muteekamu ekino ne kimala okubaawo n'ogenda n'olikodinga n'ojja n'olagula. Mbonye yandiragudde ekyo nti coronavirus ajja era mu budde bwe buti ajja kukola ki? Ajja kubaawo. So aleme kutulimbalimba nti nze nategeera ate lwakuba bagamba kati lwaki teyatugamba. Aweereza abantu oba aweereza Katonda? Yensonga lwaki nkuleetedde sitoole ya Yona mu Bayibuli. Katonda bw'aba ayolesezza ekintu newookola otya kiba kirina okukola ki? So kati aleme kwebuzaabuza nti yategeera ate n'atatugamba. Ensonga zikyali nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda mu kaseera kano aka COVID era twagala obbaga twakubiriza buli omu waali yeekuume. Stay safe, yambala mask yo because ffe tuli sanitized. That's why we are not putting on our masks. Means ogana naye ate gwe otugamba ate gwe tukeepinga social distancing nga mutwala muno tetwegasse. Ekirala ababaddewo amawulire g'okukabasanya etwandise sexual harassment mu Uganda era nga galabikiddewo omukulu Brian White ku bawala babadde akozesa mbuya abagula. We are yet to prove lwaki tugamba because court egenda provinga we nemala provinga amaze okunoonyeza tujja kwaligira ensonga eno tesoose kulabikira mu bagagga
wabula ne mbasumba emabega eyo yalabikirako yo naddala mu abasumba abakyali abato mu myaka egyabanyirira abakoze obunyama mwenyirira bulungi abamwambala amasuuti musiba katayi ne bagamba keeko. Brother Meddie, ensonga eno ey'okubanga abakazi bano bakabasanyizibwa bakozesebwa mu bifo ebyenjawulo naddala mu abantu abalina ku powers ogyogerako ki? Yo story wagirabye? Story nagirabye eya Brian White ng'abawala bagamba abakabasanya. Ekintu ekyo nze ng'omuweereza wa Katonda nkivumirira ne sekuvumirira yenna, era na buli musajja yenna ali eyo ng'olowooza nti ojja kukozesa ssente zo okabasanya abaana b'abendi, mu butuufu kibi, kubanga naawe ojja kuzaala abaana bo, oba olina bannyoko, olina basisters bo. Kati oba okola ekintu ekyo soka weeteeke mu kiti ekyo nti singa abadde mwana wange nga gwe bakola kino. Abaana abo baba n'ebizibu, omwana ajja okusaba omulimu ewuwo nga ayagala kulabirira maama we, oluusi maama we mulwadde aba tazze mu nsonga ezo, naye ate gwe woogezaako okugamba nti ojja kuyitiramu ekyo nti oba oyagala omulimu oba oyagala sente sooka okole bwoti, tekiba kirungi yadde. Era ogenzo n'ogamba nti abasumba abamu bakola ki? Bakikozesa. Era na buli musumba yenna naddala ku bawala abayimba ku katuuti, naddala ku bawala abayimba ku katuuti, buli musumba yenna bw'oba okikola mu butuufu tekiba kirungi. Wabula ate ku sayidi endala omanyi ebintu ebimu bizibu. Gomanyi eri abawala abajja mu church nga ye tageti ye ya pastor, yakwebaka na musumba. Sijja kugamba nti kwebaka na musumba, naye nga ye tageti ye aze kutagetinga ki? Pastor. Kati gwe pastor kiva gy'oli. Mu butuufu bwe tuba twafukibwako amafuta nga twajja kuweereza Katonda, ebintu ebimu tubijjeyo tubiteeke mu butuufu bwabyo nga ffe abaweereza ba Katonda. Kubanga Bayibuli etugamba nti Katonda agamba tatukeme ku lwa bubi. Omusumba yenna aliko amafuta olaba ekikemo, tekino ekikemo. Omusumba yenna aliko amafuta olaba nti kino kigenda kuleetera obuzibu. So ekintu ky'okukabasanya abawala, babossezi, abasumba, omwana ayagala kuyimba n'ogasooka okola oti, mu butuufu si kikola kya bwa Katonda, era kibi nnyo. Era Brian White bw'obanga abaana abo obadde obakozesa bw'otyo mu mbeera eyo nga bwe boogera, n'obakako okugyamu embuto, n'obakako okukola ki, bambi bajja kubikola kubanga beetaaga ssente, naye ate gw'obeera okoze ekintu ekibi ennyo. Wabula ate n'abawala nabo nja kubabuulirira nti abawala basinga baagala nnyo ebintu eby'amangu, baagala nnyo clean money. Katonda agaba omukisa ku buli kintu kyonna ky'oba okola. Katonda agaba omukisa akantu akabadde akatono ne kakola ki? Ne kazimba. So abawala nabo balekeraawo okubuukirabuukiranga ennyo. Brian White yazze, simanyi yavudde Italy, agaba ssente baabo. Ba Lawrence nabo babuukira ebikazikazi. Bagenze, tekiba kirungi, tekiba kirungi. Kakkana beera mu mbeera ze eza bulijjo. Ojja kusanga abo abawala balina emirimu gye baasuulawo. Oli yali akola nga bamuwa emitwalo 3 omwezi, bamugase mu agenze wa Brian White. Kati Brian White tokyamuwulira, nawulirako foundation tetukyaziwulira, wulira biki. So balekerawo okubuukirabuukira ennyo ebintu ebyo, kubanga yadde nga tukivumirira, naye ate nabo baleme kuwa sitaani mwaganya kugenda ne babuukira buli kye baagadde. Wawulira abawala abafiira ku lyato, oba okitegeere, kati muba mukimayo ki? Nzija nnyo kuyita Pastor Meddie because era brother oli diine ng'egirigiramu manyi kiri nnyo okusupportinga like mwana tu era neeyo yonna bampita pastor, naye nga wenkugambye nti nze kyammenyanga nnyo kubanga natandika okuweereza Katonda nga nkyali. Awo nyini njagala obuuza ekibuuzo kino, ebibuuzo biri ng'ebisembayo. Ekisooka ku nsonga ky'abakyala n'abawala, gwe nga ku myaka gyo like si muvubuka but oli musajja omutototo ate like mukulu nnyo ali bapasita bedda twamanyanga, ekintu kino ekyebikemo naddala mu bakyala, gwe nga gwe okikwasaganya oti okidiri, how do you deal with it? Ombuuziza n'ekibuuzo kizito
naye kimanyi abali kwitwe comments zatandise dda alina kasimayiro kakataaya akasibye katusooka otubulireko odiringa otya n'ebikemo ng'ebyo ombuuzizza ekibuuzo ekizito naye so manyi ebibuuzo bingi byennina naye obudde butusalako ekyokunoonya ekyabasumba okuba nga asumba endwira temwagala kuwasa tuvula muno keseza okuba muno mugira abawala bangi abawala bava ne bagamba muno omusumba gundi yankolako okyogerako because naawe empeta tetugirabako onoonya olina golaba mukama alina gwakulagawo kikirwaki tonnaba kubaako omwana abendi kugaa nti yoyo sijja kugamba nti noonya naye gwempeereza oyo gwe nasalawo okuweereza byonna yasinga okola ki yasinga okubimanya obudde bwange obusinga mbumuwadde nnyo bayibuli etugamba nti tukole ebya katonda ne katonda n'akola ki sinaba tutuusa nnyo mu myaka gyeraliikirira nti naye bannange nno emyaka gigenze sinnakola ki emyaka gigenze sinnawasa emyaka gigenze sinnazaala obudde bwange nkyabuwadde nnyo katonda time ejja kutuuka era katonda ajja kwogera ekigambo ekyo bulinganga bugembe naye awe bwato bwagamba bugembe ate yayanguwe awase bugembe awase katonda yayogera dda bugembe awase omanya oti ati yayogera gwe otannayogera naye wa bugembe yayogera dda bbanga ddene awo katonda aba alimbye ate katonda takola ki olinganga agamba nti olabira ku bugembe nti bugembe bw'anaawasanga naawe owasa sigamba nti ndabira ku bugembe naye nga yawase ayanguwa awase kubanga era kati nze ndi mutowe naye bugembe kasita anaawasa bw'ati ojja kulaba amafuta egatambula mafuta gajja kutambula ag'empeta naye nga sonoonya olina gwolaba kikyawo sijja kugamba nti nnoonya weewaawo bayinza okubayo abannoonya naye kanjira mpeereza katonda ayogedde akantu kameramani wange katera okwogera Lawrence yagamba so oyagala okukwata tewali mukazi mwavu akwata mu kirevu kye mukazi alina ssente so mwenna abalina ssente Lawrence ali ena alina ekirevu kinene naye akisala akitonda akwata mu ssente Lawrence nno wandirokose katonda nakuwa ssente ezitaliimu bikemo musumba nga tumaliriza Pastor Meddie nga tumaliriza covid bubaka kiboyina eri abantu bo naddala aboweereza ne bannayuganda mubaka buno mu kaseera kano gyetuyita trying moment eya covid-19 ekisookera ddala abantu bonna abalokole n'abatali balokole beesige nnyo katonda mu kaseera kano banoonye katonda mu kaseera kano bayibuli egamba mu by'omu mirembe nti ekiseera kijja kutuuka enzige zirijja n'endwadde zikola ki zirijja naye kyekiriba ekiseera bayibuli egamba nti bwe baneetowaza ne bannoonya okusaasira kwange kunakola ki kunajja gye bali era naayanukula okusaba kwabwe kati mu kaseera kano nga tuli mu lockdown abamu bayomba naye kano kaseera bakakuwadde kwogera na katonda wo gwenga gwe ogende ku mavivi wenenye kubanga ffenna buli omu alina ensobi yasobya katonda so buno obudde obubaka bwange obusooka eri abantu benenye eri katonda babeere nga bakozesa nnyo obudde buno bwe bali ewaka okubeera nga banoonya katonda okubeera nga banoonya katonda mu Isaaya bayibuli etugamba nti mweggalire mu bisenge mukole ki munoonye banoonye nnyo katonda benenye basabe ensi negenda okuggulawo nga mu butuufu omukisa bagulina ekisa kya katonda kiri nabo nga ne katonda yennyini ajjudde muki buli kye banakola kijja kutambula then tugoberere nnyo ebiragiro bya gavumenti kubanga kuva mu ndagaano enkadde abaweereza ba katonda babeerangawo katonda yalingawo naye ate n'abakulembeze bakolanga ki babangawo tugoberere ebiragiro bya gavumenti byetuwadde social distancing ebeerewo engalo tunaabe masiki tuzikozese tetukyalakyala nnyo tetutambula watali pulaani oba bagambye beere ewaka paka kino katonda wanaakitutaasa nekikola ki nekigenda kale oyagala tusabira kuba tetuyinza vaano nga tutuwadde mukisa siyinza butabasabira abalabi baffe mwenna kaseera kano njogera ng'omuweereza wa katonda nga muli waka abali ku masimu gammwe
abali ku laptop, abali ku tab, ku lw'amafuta Katonda ge yansindika okuweererezaamu, ndagula ekisa kya Katonda eri obulamu bwammwe, ndagula okusaasira kwa Katonda eri obulamu bwammwe, ndagula obulamu n'omukisa ogw'amaanyi eri obulamu bwammwe. Ekirwadde kino tekirina gwe kijja kukola kabi kwabo abaliko, ekirwadde kino tekirina gwe kijja kuyisa bubi kwabo abaliko. Weewaawo emirimu tegitambula n'ekyokulya abamu kibula, naye Katonda kaggula enzigi ez'omukisa gwa ssente, Katonda kaggula enzigi ez'omukisa ogw'okufuna. Wabeerewo enjawulo ey'amaanyi ku lw'essaala eno gye mbasabidde. Njagala buli muntu yenna yenna abaddeko otandike okubaako by'okwatako eby'omukisa, otandike okubaako by'okwatako eby'amakulu, otandike okulaba enkyukakyuka ezze mu bulamu bwo mu linnya ery'amaanyi erya Yesu. Katonda abawo omukisa. Amina. Nono ebigambo ebyo tuyinza kusukkawo wano. Twagala obbeebaza mbadde balabi balungi okuva gye twatandikidde paka ate wanabanya n'eddoboozi nze KingSmith wano wenyini ku Celeb Jazz Extra era abeera ku kamera muyita mwana mulenzi Sir Lawrence okuva mu ba King Montage Productions. Bano bakwata emikolo, bakwata embaga, obusiki, ennamba zaabwe osobola kuba ng'oziyitako awo wansi beri 0702104425. Eyagala ennamba ya Musumba Meddie naawe jangu mu kabox nja kubangi kuwa tulabe nga ate tusobola nga omusanga n'akusabirako n'akulyowa omwoyo nakulya ku njiri n'ombulirako ku bintu ebitamu osanga oba oli awate obulamu bwo bunaaba butereera. So katudde Kampala tuve Bombo ko obudde buddukidde ate kafyu mungi nnyo, so twagala okubasiibulirano musiibe bulungi. Mweraba.